Wache mbamanya nti tewaliyo university somesa byakulondesa n'ofuna mu degree naddala degree yasooka ebisinga olina biyigira ku mulimu. Nange bwemulaba saagenda mu university mumanyi nti ndi engineer. Abaganda baga nti atamukutte agamba kyangu nnyo okuvumirira munno nakutuuka mu ntebe eri. Nze nakifuna emyaka gyonna gyenayo. Naye omala kutuuka mu ntebe eri n'olaba nti waliwo ekiteekwa okusalwawo okusinziira ku mateeka g'osanze. Ne bwe yali badde gwe nga batadde mu ntebe eyo ojja kusanga nti olina okukola kye bayita decisions. Kati ng'ono bwe yali ajja yagamba nti nzize kulongoosa ebirema ekiggundu. Kati awo nze nninda kulaba ebyannema byalongooseza. Nakibakalaatira nti amateeka ye number one. Olina okugasoma ogayige ogategeere. Olina ogayiga olina ogasoma onyikire mu mateeka ago. Wabaawo obutalavu onoonyeera abakagezi munnyo mu mateeka kuba nze siri lawyer. Saasoma mu mateeka gafuga bintu ebyo. Naye bwe nafunanga obutalavu nga nanyina ekitongole ky'amateeka ngamba yitamu ne bajja mu ofiisi yange ne mbebuuzaako nti aba kino bwe nkirowooza bwe kiteekwa okuba mu tteeka nga bwe liwandiikibbwa kuba waliwo obuyinza amateeka ge gakuwa kino gw'olina okukikola awatali muntu malala yenna kugira ki ne kiba kirungi kitya okubaawo awatamatidde tekiri unique to Uganda yokka. Bya buli gye babeera okulonda laba ekiri mu America. Malaba ekiri mu America. America emanyiddwa nti ensi ŋŋunjufu nnyo mu bya democracy. Naye ate etuuse okusekerwa oli ebyo bigenda mu maaso. So